بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله سبحانه وتعالى السورة بجت سورة المنافقون السورة يابا نانفوسي tikimanyi ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam waliwo ebika by'abantu ebiwera nga mulimu bamushirikin abasinza amasanamu nga mulimu ba ahlul kitaabi abalina ebitabo ebyava mu ggulu ng'abayahudi abaali e Madina betwala ba Banu Qaynuqa, Banu Nadir, Banu Qurayda, ne mubeeramu abasiraamu abannamaddala, ne mubeeramu n'abannanfuusi nga balya mu lulime ne mu luzise be basiraamu ng'ate ne bagwayo. Wale wafu oyinza okugamba omuntu omusiraamu ng'atalina n'essabo. Allah subhanahu wa ta'ala yabassaako essuula nnamba eyitibwa suratul munafiqun. Baali bakulemberwa omusajja ayitibwa Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul, ye yali omukulembeze w'abannanfuusi amanyiddwa obulungi, wadde nga yalina abaana be yazaala nga Abdullah. Yali omusajja omulungi, era taata we bwe yafa n'agenda alaajanira nabbi amuwe essuuka ye bagimuzingemu. Ekyafaayo kyo wakiraba mu surati Tawba. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abannanfuusi empisa zaabwe n'embeera zaabwe bwe beeyisa bwe bati. Bismillahi rrahmani rrahim. Idha jaaka almunafiqun, singa babeera bazze wooli abannanfuusi gwe nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, qaalu, bavaamu ebigambo bino nga babyogera bagamba batya? Nashhadu, ffe tuwa obukakafu era nga tujulira, tugamba tutya? Obukakafu bugamba innaka la rasulullah, ffe tukakasa nga tukkooneramu nti oli mubaka wa Allah ddala Muhammadi gwe. Wallahu ya'lamu, Allah amanyi mulungi nnyo, innaka la rasuluhu, nti oli mubaka we yadde nga tebakkooneddeemu. Wallahu yashhadu, naye Allah akakasa ku bigambo by'abantu abo abannanfuusi bebyogera nga bazze wooli, innal munafiqina lakaadibun, abannanfuusi ku kye boogera balimba, ekiri ku lulimi si kye kiri mu mutima. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم, bafuula okulayira kwabwe kuno kwe balayira nga bali wooli, junnatan, nga y'engabo mwe beekwese obutabategeera bunnanfuusi bwabwe. Fasaddu an sabilillah, munda ne babeera nga basekeeterera ekkubo lya Allah, baterebula abagenda mu jihad, baterebula abali ku busiraamu, ne bateeka mu kkubo lya Allah eri munda emisanvu, nga tebaagala ddiini ya Allah esaasaane, wadde nga kungulu balayira ne bakulaga ekiwaanyi ky'okulayira nti basiraamu, okulayira okwo bakufudde nga bo babeere nga beekwese muli munda, basobole okusekeeterera obusiraamu bulemu okutambula. Innahum, mazima abantu abo, saa ma kaanu ya'maluun, kibi nnyo kye baali nga bakola ekyokusekeeterera obukkiriza. Dhalika biannahum aamanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahuun. Dhalika, ekyo bwe kityo bwe kyali, biannahum, ku lw'okubanga abantu abo amanu, bakkirizaako nti lumu, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, thumma ate oluvannyuma kafaru, ne bakafuwala beekyusiza mu kitinga embazzi ate ne badda mu basabo. Fatubi'a ala qulubihim, emitima gyabwe ne gisaanikirwako, fahum la yafqahuun, tebakyaddayo kutegeera. Allah yabamma, banyiigira n'abamma okutegeera ekituufu. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا رأيتهم, سينغو بوبا تندكون وبرابا, tujibuka ajisamuhum, emibiri gyabwe gikusanyusa, balabika bulungi ng'abasiraamu, balina enkofiira,
bambala ekkanzu batunulira ddala kisiraamu ddala ng'obatunuddeko beewuunyisa emibiri gyabwe olabira ddala nga abasiraamu abawedde emirimu. wa iyakulu singa ateka kutanda n'owulira ku bigambo bye boogera tasma' liqawlihim owulira ebigambo byabwe nga ddala mu butuufu byebyo bannyonnyola obusiraamu naawe n'okakasa ebigambo byabwe n'omatirira ddala nti wamma be basiraamu bulijjo bwe twewuunya kwoliti etakyalabika boogera ne basula n'ennyenje nga baluŋŋamya ensonga z'obusiraamu naye nga munda miwulenge. ka annahum khushubun musannadan nga balinga emiti emikalu egyesigamiziddwa ku bisenge. obusiraamu kisenge ekiri ggulugulu nga bw'oba okyesigamizaako omuti omukalu mu butuufu tegulina kye guyinza kutuusa ku kisenge ekyo. n'abannanfuusi abo balinga ebiti ebikalu ebirimu emiwulenge ebyesigamiziddwa ku kisenge busiraamu ggulugulu tebalina ngeri gye bayinza kubunyeenya wadde okubuleetako olunyaafa wabula bamala biseera byabwe mu nkwe zaabwe ezo ze bakola. yasabuuna nga balowooza bwe batuula awali nnabbi ne bawulira nga nnabbi akangula eddoboozi ayogerera waggulu ng'ensonga ebadde yeetaagisa kwogerera waggulu. yasabuuna batuuka ekiseera ne balowooza kulla sayhatin nti buli nnabbi lwayogerera mu ddoboozi ery'omwanguka alayhim agenda kwogera kubo nti agenda kubikkula buziina bwabwe agenda okubeera ng'abaanika humul aduwa abantu abo balabe. nabbi yali abamanyi naye nga tayagala kubabuulira nti oli munnanfuusi naye yayogeranga obubonero bw'omunnanfuusi abategeera obubonero obwo ne babalaba nga be baabo. humul aduwa abo be balabe bannambeemu eri obusiraamu ku lw'okubanga mubeeyabiza ne mulowooza nti basiraamu. fahdharuhum beewale nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama qatalahumullah allah yabassako ekikolimo kye anna yufakuuna ngeri ki gye bayinza okutagalatagala ne bava awali amazima nga tebagamanyi nti ge gagenda okuwangula. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وإذا قيل لهم سينغا باباكو كباغامبدوا gambanga ta'alawu mujje yastaghfir lakum rasulullah mubaka wa allah yegayirire allah abasonyiwe olw'ebyo bye mwogera ebitali bituufu ng'ate bimutuukako. lawwaw ru'usahum banyeenya emitwe gyabwe ne babeera nga tebaagala na kutunuulira oyo abagambye nti mujje nabbi abagayirire allah abasonyiwe. wa ra'aytahum yasudduun n'obalaba nga ddala enneya yaabwe emaliridde kuteeka misanvu mu kkubo lya allah. wa hum mustakbiruun ne batambula mu nsi muno nga beekuza nga beeraba nti banene. ekyafaayo kitunyumiza nti bwe baali mu bani mustalaka waaliwo olutalo nabiyuna muhammadi sallallahu alaihi wasallama lwe yagendamu banu mustalaka ng'olutalo olwo lwali ava ku nsonga nti abasajja abo baayagala okulwanyisa bani mustalaka obusiraamu okubumalawo. nabbi amawulire ne gamutuukako n'agamba tugende tubalumbe. baali bakulemberwa omusajja yayitibwa al-Harith ibn abi darara. musajja oyo yali taata wa Juwayriya. nabbi sallallahu alaihi wasallama gwe yawasanga y'omu ku ba ummahati al-mu'minin. nabbi bw'amala okutegeera nti bagenda okutulumba ye n'abeesooka n'agenda n'agumba mu kifo ekiri okumpi n'oluzzi lwabwe ekyali kiyitibwa awali amazzi mu kifo ekyayitibwa al-Muraisi kiri kumpi n'ensalo mu kitundu ekiyitibwa Kudaid. n'abazinda mu kiseera awo we baali nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam byagenda okuwunzika ng'olutalo alumaliriza nga yawangudde. abaana baabwe baawambibwa n'abakyala n'ebyobugagga byabwe. nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abigaba nga fayu bwe twagirabe bwetambula bwegabibwa mu ssuula gye twakulembedde ya Hashir. naye nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe bamala okugaba n'abakyala bamala okugaba n'ebyobugagga abaana nabbi yagabanamu omugabo gwe gwagwa ku muwala w'omukulu yali akulira olutalo Juwayriya.
nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuta n'amujja mu buddu oluvannyuma n'amuwasanga omukyala. nabbi sallallahu alaihi wasallama abakkiriza bwe baalabanga nabbi atadde omukyala oyo amujje mu buddu, abakyala bonna be baali babagabidde ng'abaddu nabo ne babata, kubanga olwo bamaze okubeera nga nabbi sallallahu alaihi wasallama tebayinza kubeera nga balamuba omukyala ono nabbi gwatutte nga baganda be bawambiddwa ng'abaddu. ekyo basahaba bakirabanga tekijja, nabo ne bata bakyala baabwe. Aisha agamba radiyallahu anha, agamba a'lamu imra'a, simanyiyo omukyala kanat a'zamu baraka ala qawmiha min Juwayriya binti al-Harith, simanyiyo omukyala mu nsi muno yasinga kuba na mukisa, ng'omukisa ogwo gwabuna abantu be bonna nga Juwayriya mujjawe binti al-Harith, eyateebwa n'aggyibwa mu buddu bitazwiji rasulullah sallama laha, olw'okuba nabbi yali amuwasizza abantu be nabo ne babeera nga basahaba be baali bafunye nabo babata 100 ahli baiti min bani mustalaq, ne muteebwamu mu bani mustalaq abantu 100 olw'okubeera nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yawasa omukyala oli, ne bagamba tunaabeera tutya n'abantu b'omubaka, mukyala w'omubaka n'abantu be nga ffe tubayina nga be baddu, ne babeera nga babata. naye mu lutalo olwo lwayogeza abantu ebisongovu, omusajja yali ayitibwa omukulu w'abannanfuusi Abdullah ibn Ubay ibn Salul, yayogereramu ebigambo ebibi ne bituuka ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. mu bigambo ebibi yayogera, basahaba ne bamugamba, genda nabbi ategedde ebigambo biwayogedde, yegayire Allah akusonyiwe. n'akyuka nga tayagala na kutunuulira muntu amugamba nti genda nabbi yegayire Allah abeere nga akusonyiwa. n'avaamu ebigambo ebigamba amartumuni, mwandagira an umina, mbeera omukkiriza, fa amantu, nenzikiriza. kati mumanja ki? wa amartumuni, ne mundagira an utiya zakata, ne mpe zaka, maali mu sente zange, fa ataitu, njibawa. fama bakiyat, wali kisigadde illa an asjuda li Muhammadin, kuŋŋamba kuvuunamira Muhammadi. mu Luganda lwaligaye kati musigadde kuŋŋamba kumukomba mu bigere. ekigambo ekyo ne kibeera nga kituuka eri nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. basahaba ne bamugamba, nabbi yategedde ebigambo byo biwayogedde ebingi, genda omugambe, genda akwegayirire Allah akusonyiwe. omusajja oyo yaguguba, n'atuuka okugamba ng'avamu ekigambo nti Muhammad watuusa afaanagana n'ekigambo kyabwe abageresi beewaabwe kye baayogera nti sammin kalbaka yaakuluk, weesafuwalize embwa ye ekulye. wano mu Luganda tugamba nti gwowonya eggere yakola ki? Muhammad twamuwonya nga bamutulugunya, ate kaakati atamuse tubonyaabonya. gojja mu kyalo yalwana ggodde mu kyalo, n'avaamu ebigambo ebifaanaganako ng'ebyo ebinyiiza nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ebirala bingi. nabbi n'abitegeera. Allah gwaga nti wa idha qila lahum, bwe babaera abannanfuusi babagambye mujje, taalaw, mujje yastaghfir lakum rasulullah, omubaka ayegayirire Allah abasonyiwe ku bibavaamu ebitamusanyusa. lawaw ru'usahum, bakyusa emitwe gyabwe nga tebaagala kutunuulira bano babagamba nsonga eyo. wara'aytahum yasudduuna, n'obalaba nga mu butuufu beewaddeyo okubeera nga amateeka ga Allah bagasuula enkoto yaabwe. wahum mustakbirun, ne beewaayo okuwangaala nga beetwala mu nsi muno nga bakiwagi abanene. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. سواء عليهم تيجب جبالي استغفرت لهم ويغيرد الله بسنيوه أم لم تستغفر لهم وباتي ويغيرد الله كبسنيوه lan yaghfira Allahu lahum, Allah simwete futefu kubanga abasonyiwa. inna Allah la yahdi alqawma alfasiqin, Allah talungamya abantu ngabo bonoonyi. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هم الذين بيبانtu abo يقولون aboogera lunye nga boogera ebigambo bino
la tunfiqu ala man inda rasulillah mulekerenga okuwaayo saddaka eri abaavu abatuula wali nabbi hatta yanfaddu okutuusa lwe baligumbulukuka wali nabbi ne bamuviira n'asigala omu. Ekyo muyinza okubanga mubadde temukimanyi naye kimu ku bye boogera. Walillahi khazainu samawati wal ardi, ne beerabira nti Allah yalina amawanika g'eggulu n'ensi, asobola okuliisa abo abali awali nabbi yadde nga baavu n'abatuusaako mu mawanika ge agali mu ggulu n'ensi ne babeera nga tebasobola kuvaawo okujjako okuyiga obusiraamu. Walakina almunafiqina la yafqahuna, yabannanfuusi ekyo nakyo tebakitegeera. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يقولون era boogera lunye nga bulijjo bwe mukimanyi, era baayogera ekintu ekyo nga bali mu lutalo olwa Bani Mustalaq. Abdullah ibn Ubayy ne banne ne boogera ebigambo nga bagamba la in raja'na ila al-Madina, singa tunaafuna omukisa ne tuddayo Madina nga tuli balamu, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall, bajja kugobamu ab'ebitiibwa abaawansi. Fe abataka baamu abagundiivu ab'ebitiibwa tujja kugoba zino empunzi ezijja zinoonya obubudamu nga bategeeza bamuhajiriina nabbi n'abantu be. Naye Allah agamba nti ebigambo ebyo babyogera yadde ebimu bibatuukako ebirala nga temubituukako tubibabuulidde, naye beerabidde walillahi al-izza, beerabidde nti Katonda yalina ekitiibwa ekyannamaddala, walirasulihi walilmu'minin, n'omubaka we n'abakkiriza be balina ebitiibwa. Walakina almunafiqina la ya'lamun, naye nekyera abannanfuusi tebakimanyi, era kyakeesa enkya nga ab'ebitiibwa be bakkiriza nakati abakyayogerwako nti radiyallahu anhum, so nga ne nabbi ayogerwako nti sallallahu alayhi wasallam, naye nga bali tekuliiko ajjukirwa, bali baasigaza ebitiibwa byabwe. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا أبانهم أبكرزا la tulhikum amwalukum, tezibasiwa zange sente zammwe nezibajja kubeera nga mugondera Allah, wala auladukum wadde zadde lyammwe an dhikrillah, ne mulemu okusaala olw'okuba mukabassana n'okufuna emmaali n'okunoonyeza abaana school fees. Waman yaf'al dhalika, omuntu alikola ekyo, emmaali n'abaana ne bamujja ku ssala ne bimwerabiza okujjukira Allah n'amateeka ge, faulaika humul khasiruna, abonno be b'okufaafaganirwa okwannamaddala. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وأنفقوا موينغا mimma razaqnakum, nga mujjamu eyo riziki gye tuba tubatuusizzaako, muwengayoko eri Allah subhanahu wa ta'ala, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, nga ekiseera tekinnaba kujjira omu ku mmwe ekyokufa, fayaquula, asobole okubeera nga bw'anaaba olumba atuusa ajja kwogera, fayaquula, ajja kwogera ng'alaajana nga amaze okukakasa nti essaawa etuuse, teri muntu ajja kufa okujjako nga Allah atuwa obukakafu nti ajja kulaajana mu ngeri efaanana ng'eno, naddala oyo abadde ku nsi nga tasaddaaka, nga tateeka ssente ze mu bifo Allah by'ayagala. Allah atubuulira oyo ajjamu emyoyo nti omuntu yenna atasaddaaka, atateeka ssente ze Allah w'ayagala, oyo atajjukira mateeka ga Allah, yeegayirabira olw'okuba akuluusana n'okulabirira abaana n'ensimbi, ayogera mu ssaawa y'okufa, rabbi Katonda wange, omulezi wange, lawula akhartani, singa onjiza onkeereyaamu, ila ajalin qaribin, ku ajaali eno gye ndaba ekubye ekkooti, fa asaddaka, mbeere nga nfunayo bye nsaddaaka, wa akun min as-salihin, nange mbalibwemu nti ndimu abo abalongoofu. Saawa envannyuma ng'omuntu afa akakasa nti saddaaka ababa bagikoze babeera mu bantu abalongoofu, era gy'alaajanira atayinza kulaajanira sola kubanga obudde tebumala,
naye ng'okusaddaaka oyinza okwogerayo ebigambo bibiri nti emaali yange bagiwe, gundi nga sadaka, oba ettaka lyange mulizimbeko omuzikiti, kigambo bugambo ky'olaajanira okwogerayo osobola okubeera mu balongoofu. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولن يؤخر الله نفسا الله tagenda keereya mwoyo gwonna idha jaa ajaluha obudde bwago bwe bubeera nga buweddeyo nga butuuse obwo bwagugererwa nti mwe buligendera gyali. wallahu khabirun bima ta'malun, allah mukenkufu nnyo ku byonna bye mukola. walina obudde obumala okukola ebintu ebyo naye tewasobola kubeera nti obikola. allah subhanahu wa ta'ala mukenkufu ku byonna bye tukola. tumusaba allah akkirize emirimu gyaffe. emaali n'abaana bireko twerabiza allah. obulamu bw'abaana okubeera obulungi buyinza okwerabiza allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala, n'ogenda mu shiriki olw'abaana, n'ogenda mu shiriki olw'ensimbi, n'osalako banne emitwe n'olembeka omusaayi osobole okukuuma obugagga bwo. ebitundu by'ebyama n'obijja ku banne osobola okubeera ng'ogaggawala, notta n'okuba munne ennyondo owa booda osobole okufuna ssente. ne weerabira nti allah subhanahu wa ta'ala ebyo byonna yabiziyiza, naye waliyo okulaajana ng'ova mu nsi naye nga togenda kuganyulwamu ebyo by'olaajana.